engeri gy'olina okuyimirizaamu abalabe bo okweggyako olutwe olukongolo ebisiraani ebijinni ebikukozesa teekako okuyimiriza omwami wo bw'abanga mwenzi omukyala bw'aba mwenzi abakazi ab'ebbali bayitidde okwonoona obufumbo bwo sente z'okola tezirabika oyina ebizibu mu bulamu bwo muganda wange eno video yo muganda wange togiyitako jangu wejjeko ebizibu byonna ebikusumbuwa businesses tezitambula bulungi bosi wo takwagala bakuyisaamu amaaso bakutwala ng'ekyenyinyaza mazima ddala nga nawe ensi owulira ogikooye jangu tusibe wamu bino ebizibu ebikutawaanya tubikanyuge abantu abo tubajje mu bulamu bwaffe nga tukozesa ebintu bya bulijjo nabagamba ebintu bino bye tukozesa lino si ddogo wabula eddogo lyeririwa wookola ekintu ng'oli mukulumya omuntu omulala yenna ng'okikoze in a spiritual way eryo lyeribeera eddogo bw'okola ebintu nga oli mu kweggyako bizibu ebyo bisiraani olutwe olukongolo oli mu kweyambululako gwe ng'omuntu nga tolina muntu yenna gw'olumiza eryo teribeera ddogo. Hello, amanya yenze Shila Adita. Gwe natanamba kubanga subscribing ku YouTube channel ya Njagala Omanye muganda wange you're missing a lot of things osuwa ebintu bingi nnyo jangu obeerenga otwegattako kyolina okukola kwe subscribing ku YouTube channel yaffe ate era omale okomentinge gye mukoma okomentinga munange gye tukoma okumanya biki ebirala bye twagala okubawa wabula ate bw'olikinga video munange oba ogiwadde chance okutuuka kwabo abantu abalala ate era viewing video omanye ki ekituufu ky'olina okukola oleme kukola mistake. Bino ebintu bye tubalagirira tebyetaagamu mistake yonna byetaaga nga oyina okwewaayo kungi oyina okugumiikiriza kungi teekako ng'oyagala nnyo n'okumanya jangu oyige wamu naffe yitaba nno ky'olina okukola kwe kusubscribinga ku YouTube channel yaffe okomentinge olikinge osharinge teweerabira notification bell wojukonako bajja kuba bakuwa message lwe tutekayo video empya. Olwaleero njagala twogere ku maanyi ga katungulu twogere ku maanyi g'obutungulu. Gwe akatungulu okalaba otya? Akatungulu gye kakoma okubalagala mu maaso gye kakoma okuwunya obubi ng'okasaanukudde gye kakoma okuwooma ng'okafumbye era nga tosobola kulya nva zonna ezitali mu butungulu tosobola kulya mmere gy'otatadde mu butungulu naye ate nga ke kasinga okuwunya obubi ke kasinga okubalagala mu maaso wabula n'oguma n'okalya. Kati nno si byebyo ebirungi byokka ebikola akatungulu kebikola akatungulu amazzi g'akatungulu gakaza enviiri gata bacteria ziteekako n'okukola face ennungi wabula leero tugenda kozesa akatungulu okukwata abalabe baffe nga bondaba mweno video okukwata abalabe baffe abo abatumazeeko essanyu abo abatawaanya obulamu bwaffe abatayagala tubeere basanyufu nga batukola ebintuntu ebigootaanya obulamu bwaffe beba abantu betugenda okwejjako teekako n'okumanya pulaani zaabwe ze batupulaaningira mu bulamu bwaffe. Abantu ng'abo twetaaga okubajjako ne tubateeka ku stop nga newe bagenda okutunoonya awantu wonna nga bagenze kutukola bikyamu nga babagamba ono omuntu taliiyo naye nga gy'olyossa tugenda kubanga tukozesa akatungulu olunaku olwaleero. Akatungulu ke twetaaga katutandike ne procedure igwe muganda wange enfunira akatungulu obutungulu buno wetufumbisa emmere naye njagala akatungulu akamyufu. Akatungulu ako kasale naye tokayambuluzaamu konna nga bwondaba mu video wenkola kasale mu bwoti wakati naye tokamalaayo tokamalaayo kasale wakati. Bw'omala okukasala wakati okwate peniyo n'olupapula owandiikeko abalabe bo amannya gaabwe oba ogamanyi abantu abo bawandiike. Bw'oba amannya gaabwe togamanyi wandiika ku bipapula ku kapapulo gambe neegobako olutwe neegobako emisambwa emijinni neegobako obwavu neegobako ebizimuzimu ebinsindikirwa neegobako amayembe n'ebiteega neegobako ekibba ssente obwavu mbwegobako njagala ssanyu lyokka. Akapapula ako okazinge okateeke mu katungulu ako
tetugenda koma okokokka bwomala okwate chili ono abalagala chili powder chili oyo omuteekera mu katungulu ako bwomala okwate sea salt ekijiko kimu eogattemu mu katungulu ako then omale okasaanikire okagatte bwoti okagumye ogambe balabe bange mwenna ebibadde binsumbuwa byonna bonna abanteekako amaaso amabi imwe abatanjagaliza aboonoona obufumbo bwange oba aboonoona bizinensi zange bakama bange obusungu bwe munnyinako n'empalana obutanjagala n'obutanjagaliza byonna mbisibidde wano mukana akatungulu saagala muddemu kubeera nga munnoonya saagala muddemu kummalako mirembe njagala obulamu bwange imbutambuze mu ngeri nga gye njagala mwenna abalogo nammwe abatanjagaliza oba bafamily member oba bawa abantu bonna byonna bimenye ku katungulu okwate akaveera oteekemu akatungulu akaveera ako okasibe obagambe neera mmwe mwenna ababadde bansumbuwa ababadde bammalako emirembe aboonoona obufumbo bwange ebibonyabonya obulamu bwange amajinni ebyokoola ebisiraani omudibbo buli kimu okyogere ng'omaze okusibaako akaveera obagambe imbasibidde muno temuddangamu kuntambaala saagala kuddamu kubalaba nga munnoonya buli we muba mwagala okunsisinkana oba okunkola ebikyamu byonna bibeere nga bikwata katungulu kano then omaliriza akatungulu ako kakanyuge oba kakanyuze mu kkubo oba wa azongazo omanyi wo kakanyuze tugenda kuddamu kalabako obagambe imbasiibudde mu bulamu bwange muveemu forever and ever ekintu ekyo woba okikoze muganda wange kijja kuyambako mu bulamu buneeno otambuze obulamu bwo nga bw'obwagala amannya asigadde yenze Shila Adita gwe natanaba kubanga osubscribinga ngo likinga ngo commentinga muganda wange jangu obeere nga otwegattako tuteekayo videos ennungi z'otalina kusubwa embagala nnyo